gaddwa ekkubo bwe ntunulamu legaddwa Mama, how are you? You're good? Kuba oligaddwa kuba bwerityo limaze okuba nga libulookingi limaze abaganda bange bassebo ne bannyabo ate abapoliisi tuli mubategeeza tubulayo eddakiika 5 okutuuka ku lwale yaffe baagala tusindike eno gye twala essaawa 2 okutuuka ssaawa 11. Officer, please be reasonable. You are breaking the law. Tetulina kikyamu kye tukoze gyemwe muli mukola ebikyamu. Tubulayo eddakiika 5 okutuuka ku lwale yaffe mutusindike eno okuweza essaawa 2. kikantono nnyo okutuuka ku venue naye poliisi ebulookinze. balina gundi y'amasannyalaze oke bwatyo alinye boda bwatyo alinyewo boda mulwa boda bo style alinyewo boda bagezesaako okumukwata ne birema bagezesaako tumubale baba tumubale bwatyo tambula baba okuyingira kale kusema official najjo sinzira okubanga totulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gyowangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera ng'otwegasseeko olunaku olwaleero. Zikiriza nkutegeeza kuba naffe ba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge ogenda basanga Nansana otuuka ku stage y'oku masitoowa we bali bakutegeeza gw'oyagala okukisenge kyo kirabike bulungi. Rosemary Beddings bakisobola okubeera nga ate bakuguza buli kimu kye weetaaga eky'omu kisenge, bulangiti, masuuka, pillow cases, mifaliso byonna babirina. Basange enankulabye ng'ogenda enamuŋŋoona ku mafuta ga Rubisi. Bw'ova ku mafuta ga Rubisi bw'oti atuna ku mukono gwo ogwa kkono ojja ddiraba edduuka lya Rosemary. Naye ate n'enankulabye balinawo edduuka ku Havana Hotel, so wonna w'osobodde osobola okuba ng'ogendawo. Truth Media ekyabaleese kubeera nga bayambako gwe omwana atudde ewaka ng'obigatta naye nga tebigguka. Wasoma omulimu naye nga omulimu gukyabuze. Kakati ffe tukuwa koosi mu bbanga erimpi ate ng'emirimu gyabyo myangu gya kutandika sinakindi ng'ofuuka boosi wo. Tusobola okusomesa okuvuga drone. Drone gye njogerako ekitono ennyo bakusasula emitwalo 13 ku mitwalo 30 n'okwambuka kusinziira ku sayizi ya mulimu gw'ogenda kukola. Okukwata kamera tukusomesa, okugatta ebifaananyi tukusomesa, okukola graphics tusomesa, okukola animation tusomesa, web designing tubikusomesa n'ebintu ebirala bingi ebiri mu line n'ebino ebintu bye tukola. Ennamba ey'essimu gy'ola ku screen gy'oba obakubirako okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera. Azul Tours and Travel abo nno bakutegeeza batya? Bagamba nti batwala abantu bweru. Wabula Azul Tours and Travel bakuyambako okuteekateeka ng'ogenda ebweru w'eggwanga. Oyinza okuba wafunye invitation okugenda mu ggwanga ery'omu America naye nga tomanyi muntu agenda kukuyambako kugatta mpapula ezo osobola okugenda okufuna okusaba visa ng'oli ready. Azul Tours and Travel tukuyambako okunoonyeza appointment gw'ayinza okuba ng'olidde invitation ogirina. Atalina invitation tusobola okufuna invitation okukola paperwork tusobola
ate ntuddayo n'eri wansi bamutalina passport na biki byonna tukuyambako tukwiye ku namba zaffe ez'essimu ate okusobola okuba nga tomanya ebisinga ombaniriza akawungezaako olunaku olwaleero tuzze essaawa bwe ziti ne byonna birungi mu linnya erya Yesu apulidde gamba nti amiina ennene. Kaakati nzize ndowooza tugenda kuzingako ku lunaku. Tuli mu sizoni ya kalulu, so update eno twagireeta okusobola okuba nga tukuwa amawulire gonna ageekuusa ku kalulu n'okusobola okulaga bakandidates ab'enjawulo gye batambulidde ne basobodde okuba nga bakolako n'amawulire amalala agatambulira mu bya kalulu. So amakya g'olunaku olwaleero tugenza okukeera nga waliwo ebyatuuseewo edda. Kakati bwe tugenda kutandika ku Speaker wa Parliament Anita Among Magogo. Kakati Speaker wa Parliament oyo ye mubaka omukyala akiikirira ebitundu ebyebukedde era ndowooza mumulaba bwanyumidde mu ggomesaawo. Kakati Speaker wa Parliament ono waliwo abakyala basatu ababadde beesowoddeyo nga bagamba bannange naffe omukyala oyo atuweemu. Gagamba nange omuntu okola ki bannooba waamuko. Kakati mu bakyala abo mulimu owa FDC bamuyita Noma Susan yabadde ayagala kubeera nga akwatamu ye mukyala oyo muyita Noma Susan Otai. Kuliko omukyala ow'ekibiina kya National Unity Platform NUP bamuyita Marion Alupo oyo naye yabadde yeesowoddeyo ng'agamba nti ekya speaker nkisobola. Mulimu n'omukyala Ellen Akol ono yali baali bakanira kaadi oba baali babinkanira kaadi ne Speaker wa Parliament naye ekibiina kye NRM ne kiri disqualifying mbu teyali mutuuze mu bitundu ebyeyo ekintu kye yali akola ki awakanya. Kaakati ne wabaawo ekirowoozo ekijja nti ngeri gye baamulemesa wano ayinza okujja independent. Kaakati no munnange wafubutukayo omukyala amanyiddwa nga Zipporah Akol. Zipporah Akol mbu mutuuze eweebukedde yeeyo ng'addukira mu kkooti. Zipporah addukira mu kkooti ng'akwata abantu bana. Bano abakyala abasatu b'enkulaze ono Akol nga bw'ogattako Alupo oyo n'oli omukyala Noma ng'agattako akakiiko k'ebyokulonda ze parties 4 ng'azikuba mu kkooti. Bano abasatu kyabavunaana ekisooka kwe kwagala okwesimbawo mu disitulikiti ey'Ebukeddeya nga tebali ku nkalala z'abalonzi. Akakiiko k'ebyokulonda Zipporah kyabalanga kwe kwagala okunominatinga bano ng'ate baali akakiiko k'ebyokulonda kaaweebwa ekiragiro kaali kaategeezebwa nti bano baasangula ku nkalala z'abalonzi naye akakiiko k'ebyokulonda ne kagaana okubasangula. Kaakati ewiiki ewedde waaliyo meeting era nga mu meeting eyo akakiiko k'ebyokulonda kaasisinkana abantu bano abasatu. Actually ono yagaana kaasisinkana bali ababiri okwongera okumulira sayidi zaabwe. Kaakati okusinziira ku kyabaddewo nga akakiiko k'ebyokulonda either mu musango guno ogwaloopebwa kabeera ku njuyi ze z'abakyala bano oba kawanika ne kagamba nti okusinziira ku bye tunoonyereza eyaloopa alina ensonga mu musango so tetugenda kubanga tubaakinga abakyala bano. Kaakati akola nga secretary ow'akakiiko k'ebyokulonda omukulu amanyiddwa nga Richard Kamugisha olunaku olw'eggulu yavuddeyo n'ateekayo gye twandiise affidavit oba enneewozaako ye mu kkooti. Era nga mu nneewozaako ye ekisooka yategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda omwaka guno nga gutandika kaafulumya kye tuyita roadmap. Era mu roadmap omwo akakiiko k'ebyokulonda kaali kalambika byonna ebirina okuyitibwamu nga twetegekera akalulu kano ke twatandise okunoonya ku mutendera gw'obwa pulezidenti. Agamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekaakoma okwo ne kalanga enteekateeka ezo ku mainstream njogera ku TV ne radio ze muwuliriza ewaka saako ne ku social media era balowooza nti buli omu yawulira. Era enteekateeka ezo zaagenda mu maaso era zaaliyo ennaku z'omwezi 20 January paka ng'ennaku z'omwezi 17 February. Mu process eyo abantu baali basobola okuzza obujja enkala zaabwe ez'abalonzi. Omwo mu kuzza obujja mubaamu ki
basooka ne bawandiisa ye process yaliwo okuva nga 2 paka nga 17 kati awo ababadde tebalonda n'abali mu kukyusa ebifo be baba beewandiisa. Kakati ekyo bwe kiggwa akakiiko k'ebyokulonda nakateekawo ennaku 21 ng'ennaku 21 ezo za kutimba nkalala ne baleeta amannya amakadde n'amannya amapya gagaddiddwa ku nkala ne bagatimba ku byalo. Kakati ne babayita mmwe abatuuze okujja mutunule mugambe nti omukono gwamanyiddwa nga Saimo Kawalaata nga tetumumanyi ku kyalo kuno. Kati bw'obaako gw'emulugunya ng'omuteekako sitanti oyo simukola ki simutegeera. Kakati bano be mutaddeko sita Electoral Commission eina bazita parish tribunals zeesetinga mu byalo eyo. Kakati zino complaints ezijjiddwa mu nkalala z'abalonzi zikwatibwa ne zitwalibwa mu bukiiko obwo mu tribunals ezo. Tribunal bwe zisisuula nti kituufu Saimo Kawalaata ono ku kyalo tetumumanyi, tribunal ezo ziweebwa obuvunaanyizibwa okusangulamu omuntu oyo ne ziweereza information eri Electoral Commission nti omuntu ono twamusanguddemu olwa kino ne kino ne kino. Kati mbu okusinziira ku biriwo nti abakyala bano enkala z'abalonzi bwe zaatimbibwa mbu abantu ne babeemulugunyaako okukkakana nga basanguddwa ku nkalala. Era kaakati bagenda okwesimbawo mbu nga tribunal zaalagira dda basangulwe. Naye ate ekyewuunyisa abakyala bano bagamba kati ng'ono Marion Alupo agamba maama we alina ekyalo mwazaalibwa mu Bukeddeya ne taata we alina ekyalo mwazaalibwa mu Bukeddeya. Kaakati ekyokubiri tebayitibwangako kubuuzibwa lwaki oli ku nkala zino ez'abalonzi ng'ate toli weeno. Ekyabeewuunyisizza kwe kulaba omusango nga kigambibwa mbu si batuuze, kubanga kaakati ekizibu kye balina ng'ovudde okubeera nti nno obutuuze si batuuze, naye kyakakasiddwa okusinziira kw'ogwo omusango nti n'okubeera n'okusibuka tebasibuka eyo. Kaakati omu ku bakyala yagambye nti ayagala kooti yemubuulire ekyobutuuze takifuddeeko. Kati waba si mutuuze we Bukeddeya bamuzaala we watuufu. Naye bino bigenza okujja nga amawulire ng'ambe ezimu zigamba okusinziira ku bakyala bano nti wandibanga waliwo abakola ki abali emabega, era nga mu kubabeera emabega mbu Speaker wa Parliament tayagala competition. Tayagala competition, so akutetenganya paka bwakulaba ng'ovudde mu kalulu. So that is it. And speaking about this thing, tubirabyeko nnyo. Ojjukira nalabani ndoza ye jeno nani yani ono yavaayo ng'ayogera ku NUP okulemererwa okusimbawo ababaka almost mu bifo 132. Kati mu byobufuzi tewali kintu kizibu nga kibiina kiri ku opposition kusimbawo babaka mu bifo byonna. Kyokka nga osobola okusanga nga opposition esobola okuba ne candidate ku buli kifo, naye process ya candidate okunominating wa candidate watuukira kati bano babajjeemu nga tebannatuuka na kugenda ku Electoral Commission kwewandiisa. Ate oyinza osanga nga ne wano baba kusukkawo wayinza okubwandibaddewo ebizibu emisanvu nga gibasiŋŋaana. Basobola okuleka ne weesimbawo kati ebifo ebirala bye banyumiza nti bakuleka ne weesimbawo n'otuuka ku lunaku lwa nomination. Tugamba nti tugenda kati nga Parliament yafumisiza program tugenda ku nominating ndowooza between 23rd and 24th of October. Kaakati Electoral Commission mbu kyekukola ng'ekuwa olunaku olusembayo olwa nomination ate nga bakuwa ku ssaawa 10. Kati gwe ssaawa 10 ng'ojja ku nomination ng'oleeta empapula zo. Returning officer nga agamba nti empapula zonna ozireese naye stamp gye baakuwadde terikkirya ddayo ginone. Naye kakati gwe imagine nga stamp gy'oginona olinga Kampala nga stamp olina Jjijja Masaka ng'olina eddakiika 30. Ogenda okumaliza nga tosobola kwesimba. So by the way, with due respect, omuntu afuna nomination naddala mu bitundu ebyo eby'omukyalo omuwange ekitiibwa. Kubanga politics, omanyi akalulu kano okalaba omuntu okukkiriza okugenda ku balloti, buli kimu kisoboka omuntu bw'agenda ku balloti.
anti musobola okugenda mu kalulu nga gwolowooza nti oli w'amaanyi abaana ne bakukuba akalulu ng'ate nangeri gy'osobola kazza kati abamu bagamba sikiriza kugenda ku baloti embeera nina gitaayiriza wano. So that is it. Ebyo bye biri side ezeeyo ewa Speaker wa Parliament Anita Among. Tujja kwongera okulaba ate binaaba bitambudde bitya, binaaba bituuse bitya. Kale eno naali mukanjira gye gizza wali. Kakati olunaku olwaleero tubadde mu lunaku olw'omunaana day 8 ng'ekibiina kya National Unity Platform ate kitalaaga ebitundu ebyenjawulo okusobola okubeera ng'ate banoonyeza kandidate waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwagizi obulina okumutuusa ate mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. So bw'ati bw'avudde ewakaawo olunaku wavudde mu maka Honorable Patrick Nsamba bene n'ekintu kyendabyeko. Of course kino abaana batambula ne Honorable Kyagulanyi kyebakola kirungi ogenda kumyutirako kyebakola kirungi nga bakola live ezo naye ate there are people ababitwala okubeera serious ate waliwo n'ekibinja ky'abantu kisobola bikozesa in propaganda. Tuli mu kalulu nti naddala ng'olinaanye omukulembeze olina obeera careful ku biki by'oyogera naddi lw'obyogera. Kati waliwo gwendabye ng'ataddeko nti Honorable Kyagulanyi ng'ava mu State Lodge gye yazimba e Mubende. Wano mu kunyumisa emboozi kinyuma n'ososanga nga waliwo bakikozesezza ku propaganda okukuba candidate wammwe nti sigambe tasobola gizimba oba ontegeera naye tuli mu political time. Era ne gwe nalabye era ng'awaana essuuti eyo n'asooka agyogerako ebintu bingi looza ne waba wamugamba nti ebyo tobikola nagenza omwana wa Ghetto TV. So but now this is how he looked. Yabaasuze wa Honorable Nsamba awo oyo mubaka yakiikirira Kasanda North. Patrick Nsamba yasiikirira Kasanda North mu Parliament era nga yagirako ticket y'ekibiina kya National Unity Platform. So bwe bavudde awo of course ne boolekera ekkubo olunaku olwaleero. Kasanda eyo bw'otunula mu statistics Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu beeyo bamuwagirira ddala era okusinziira ku byengezezzaako okuzuulazuulako bino bye byabaddewo ku nguudo ez'enjawulo ng'atuuka baatimbye enguudo ne baziteekako ebipande ebiyitirirwa emiti ebitooke. So mu kugezaako okubeera ng'ate bamwetegekera mu mbeera efaanaganako n'abakubi b'engoma. Ndosooka ompeka clip k'abakubi b'engoma awo katono nnyo tulabe engeri embeera nga yabadde ate nkomewo soke tulabe mu statistics Nuupu yakola otya mu bitundu by'e Kasanda. Okuwawa ekifaananyi ndaba ng'enteekateeka zigenda mu maaso. Tuli mu kibuga Kakungube ku kyalo kya Namugera. Ndowooza mulaba abantu bonna ensonga zigendera mu maaso. Olaba vibe ekutte ensonga zigendera mu maaso. Abantu bonna beeteefuteefu okwaniriza omukulembeze waabwe. Ndaba bataddewo wano byonna ebizikiriza byonna biri wano kikyotalaba ndowooza weetegereza bulungi omukulembeze bamaze omuteekateekera emmere gy'atwala wano ng'olaba nti ebigenabizanga bulungi. Olaba abantu bonna bajja mu nnyo wanamugera wano ku kibuga Kakungube. Omukulembeze wagenda okuwekera ogenda ku menyo wetuli ewali embeera eyo akagamba nti agasiki bagatandika leero. So bwe bityo bwe byabadde side zeeyo mu keetereekero. Now National Unity Platform mu kalulu akawedde Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula district eno ey'e Kasanda n'obululu 4,499. Yoweri Kaguta Museveni n'afuna obululu 3,726. Mu difference bw'okwata 4,000 zino n'ozitoola 7 osigazaawo 3,000 bw'ozitoola ku mutwalo yamusinga around obululu nga 7 ku bululu 8. Ekitegeeza nti district eno tuyinza okugamba nti eri shared. Nuupu ne NRM bonna b'amaanyi.
Kassanda eno erina constituencies ezitwala ba direct MPs 3 okunga kuliko Kassanda North, Kassanda South, Saako ne Bukuya. Kakati bwe twagenda mu kulonda Kabuye Frank yawangula ekifo kya Kassanda South constituency, yes, yakiwangula n'obululu bwali 1,2279 n'asinga eyali incumbent by then yali Honorable Nsubuga Smell yafuna obululu 861 naye bw'otunula nti nno Smell yate yali avuganyizibwa munna NRM munne amanyiddwa nga Muhumuza Michael yafuna obululu 836. Bw'ogatta obululu bw'abano singa baali tebazze buli omu kuvuganya munne osanga NUP yali tejja kufuna mukisa gwa kuwangula kalulu n'obululu 1,012. Tugenza okukoma mu kalulu kano era nga mu kamyufu abaali mu kamyufu Simeo mwe yawangulirwa tebaamatira era ne balangirira mbu baali bagenda kuwagira ali independent. So if NRM repeats this mistake osanga kiyinza okuwa NUP omukisa okuddamu okutwala ekifo ekyo, naye singa NRM beegatta kitegeeza nti ebintu omubaka Kabuye byakoze biba bigenda omweyimirira mu kalulu akaddako. Then bwe tugendako mu Kassanda South naye nga kati ekifo kiri mu mikono gya National Unity Platform eyakiwangula. Bwe tugendako mu Kassanda South, Kassanda North ye wali omubaka amanyiddwa nga Patrick Oshabe Nsamba. Patrick Oshabe Nsamba yawangula n'obululu 1,356 n'awangula wa NRM yafuna obululu 916. Oyinza okulowooza nti noono teyali wala naye w'otunula kuwokusatu Oshabe ayinza okuba akyali w'amaanyi because is a veteran politician yaliko kone mu NRM by the way. He has a mixed audience, ayina abenkyukakyuka naye ayinayo n'abe-NRM abamwagala ng'omuntu. So oyo ekifo n'akiwangula. Kakati ekifo NRM kye yawangula kyokka kyekyebukuya. Ebukuya constituency eyakiwangula bamuyita Bukenya Michael era nga Bukenya Michael yawangula n'obululu bwali 1,119. Wa National Unity Platform mukyala bamuyita Babirye Jane Zaninka yafuna obululu bwali 647. So Nupu netafuna constituency eyo, naye ekifo ekya Nupu kyeyafuna kyekifo ky'omubaka omukyala era nga kyo baakiwangula era nga omukyala amanyiddwa nga ani bannange erinnya nga linvudde mutwe kamumpe wano. Omukyala amanyiddwa nga Nabagabe Kalule Flavia yawangula ekifo ekyo wa National Unity Platform yafuna obululu 499 n'awangula wa NRM amanyiddwa nga Nalubowa Nuwaira yafuna obululu 2,288. So Nupu egenza okujja mu kalulu egenda e Kassanda ng'etunuuliddwa nnyo kubanga erina ebifo 3 n'obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president yawangulayo. So tugenda kulaba ekibadde saidizeeyo, naye bw'otunulamu mu bifo ebyenjawulo Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asobodde okugenda omulundi guno engeri gy'abadde alina okugenda e Kassanda ne Mubende abadde agenda akuba trading centers buli wabadde asanga abantu nga bangi abadde ayimirira n'abawa message wakati w'eddakiika 5 ku 10 ne yeeyongerayo era ayimiridde mu bifo ebiwerako. Ebimu ku bifo by'ayimiriddemu ndoza katusoke tubawe ate ekibadde saidizeeyo ate tugenda kuba tukomawo tubongere ebirala. Tulina omukisa Mukama gwatuwadde, tulina omukisa Katonda gwatuwadde okukyusa ensi yaffe n'okukyusa obulamu bwaffe ffenna, okutereeza byonna bireme ebyakyama. Baganda bange mwetunuulire muli bavubuka abato n'abawala bato,
tuli mu nsi engaga kuma abantu b'e Kasanda tulina muntu tewali muntu asobola kugamba nti Uganda njavu. Eno Uganda etudde ku golodi. Bw'embeera mu Amerika obanga ndi mu Europe ne nanga omuntu nti ewaffe, bw'embeera e Bulaaya ne nanga omuntu nti ewaffe, omuntu aba mu nnimiro ng'asima n'atema golodi tebakikira. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Kale kakati Kyagulanyi badde alina okubeera e Kasanda ate era ku mulundi gwe gumu abeere ng'ate agenda ne mu bitundu eby'emubende. Naye abadde alina okubeerayo n'olukuŋŋaana lumu. E Kasanda abadde alina okubeerayo n'olukuŋŋaana lumu, then n'emubende ng'alina okubeerayo n'olukuŋŋaana lumu. Era olumaze olukuŋŋaana lwe olubadde e Kasanda bw'atyo ate n'ayingira neyeteeka mu ddene okubeera ng'ate agenda mu bitundu eby'emubende ebyo. Kaakati nga bwe kyabadde olunaku olw'eggulo, kinajjukira olunaku olw'ejjo yabadde mu bitundu eby'Emityana. Kaakati poliisi yamugeze atuuka afuluma ttawuni e Namayumba ng'ayolekera Busunju, era poliisi ne blocking ekkubo nga bwe kibadde kikolebwanga ate ne bamulagira okubeera ng'adda ku luguudo lw'Ekitalya. Naye nga bw'otunuulira distance eri wakati w'okukwata ekkubo ly'Ekitalya okwetooloola nga w'otuukira e Busunju obudde buba bugenze, ate nga wano we yabadde e Namayumba ng'okutuuka e Busunju akadde wabadde weetaaga eddakiika 12 ng'otuuse. Naawo ne olwaleero bwe kibadde Kyagulanyi asanze emisanvu egituuliddwa bannaffe ab'ebyokwerinda era mu ngeri eyo nga bagezaako okumudayivaatinga akozese ekkubo eddala. Naye ndowooza wiiki eno yasazeewo n'agamba nti ekimala kimala, sigenda kukkiriza kudayivaatingibwa bwe ntyo, era nga bwe yakikoze olunaku olw'eggulo n'olwaleero awaliriziddwa okubeera ng'ate ava mu mmotoka omwo ate n'atambuza ebigere. Awo waafunidde kabbooda ate n'okudduka paka bw'atuuse ate ku kisaawe. Kakati olunaku olwaleero bw'otunula ku tooni gy'abadde akozesa mu bitundu eby'e Kasanda n'ogigeraganya ne tooni gy'akozesezza mu bitundu eby'emubende eno, tuyinza okugamba nti nno akyankalanyeemukko era n'olulimi ne luwanvuwamukko. Ojja kulaba video, but nina ekintu kye sinnategeera paka nakati, until maybe naawe osobola okusharingako nawe oba n'okirowoozaako naawe gye mubeera. Bw'otula mu vidiyo eno emabega ogenda kunzizaako katono emabega, bw'abadde agezaako okuba nga ayita ku poliisi, bw'otunula intention ya poliisi mu kusooka ebadde ng'eyagala okumukwata, era waliwo wabadde ng'olaba ng'alinganga ali surrounded by abapoliisi, naye ate n'abavaamu nga tewali kye tuyinza kuyita oba kusikaŋŋana mugwana mukono naki
n'ayitawo n'agenda. Sikategeera oba baba mu bulo sinnakitegeera kituufu kigezi babagezaako okukola kubanga ate bw'atambuza ebigere bamuleka n'akola ki n'atambula almost n'abantu be. Kintu ekyo sinnakitegeera. Bw'aba atambuza ebigere bamuleka n'atambula n'abantu be kyokka ate nga bantu be bamu bano poliisi beemuganye okutambula nabo ng'ali n'emmotoka. Ebimu n'otuuka n'okola kinoolema naye kati kasooke tukuwe wali nga yeezooba ne poliisi paka bw'agiyiseeko paka bw'atuuse ku lukuŋŋaana. Gaddwa ekkubo bwe ntunulamu legaddwa. Mama, how are you? You're good? Kuba oligaddwa kuba bwerityo limaze okuba nga libulookingi limaze abaganda bange bassebo ne bannyabo ate abapoliisi tuli mubategeeza tubulayo eddakiika 5 okutuuka ku lwale yaffe baagala tusindike eno gye twala essaawa 2 okutuuka ssaawa 11. Officer, please be reasonable. You are breaking the law. Tetulina kikyamu kye tukoze gyemwe muli mukola ebikyamu. Tubulayo eddakiika 5 okutuuka ku lwale yaffe mutusindike eno okuweza essaawa 2. kika ntono nnyo okutuuka ku venue naye poliisi ebulookinze. Balina gundi y'amasannyalaze bw'atyo alinye boda bw'atyo alinyewo boda mulwa boda bwa style alinyewo boda bagezezzaako okumukwata ne birema bagezezzaako tumubale baba tumubale bwatyo tambula baba okuyingira mu bende ayingira na boda nga kyakosoba ekyo. So that is it. Awo wetuli mu bitundu ebikyali sides eyo akaluka kyagenda ddala mu maaso okubeera nga katambula. Naawo ensonga za card naddala olutalo lw'aba elite n'abadongo lukyagendera ddala mu maaso era nga ndowooza yemu it is one of the biggest highlight mu kalulu kano. Ba elite basimbye Nakakongo bagamba ekijja kijje naye tetugenda kukkiriza tetugenda baako gwe tufukaamirira. Abantu bo bakyagenda maaso okuvaayo nga bagamba ffe ku badongo kwe tufiira. Naawe abantu abafunye kaadi za National Unity Platform kakati basazeewo oba mwagala oba temwagala kati ffe kaadi katuzikozese naye omuntu alina okudda mu Parliament. Era bw'osanga omubaka wa Parliament ng'alinganga atagatta kaadi. Kakati mu baafunye kaadi Dr. Hilderman Mazongoto era olwafunye kaadi ye yagambye bino ebyamalala ebyokwogera kisigenda kubanga mbiddako twagenza okumusanga nga ali ku kipande kya Robert Kyagulanyi Center mwakinaaza ate takinaaza ku sabbuuni ayoza bintu ng'akinaaza geisho kiraba
kibayita kaadi ekyo kibayita kati okusuusuuta omukulembeze muganda wange. Iudaman yagambye ekifaananyi okinaaza omulaba ne bannaaya akalolo kano abantu ne basooka baffendu ne bagamba yoyo waffe ffe gwe twagala talinga bali ab'ekitinnyisa bataagala kwoza kifaananyi kya mukulembeze. Kakati bano Bayudaman bali mu kwoza bifaananyi bassemunju bali eri bagamba nedda oyoza ote ekifaananyi ky'omukulembeze ng'oli mubaka wa Parliament. I can't do that. Kaadi atagirina akaaba agirina buli kaseera anoonya engeri gy'aginywererako n'ogyekuumirako ereme muva mu ngalo. So kome ku Dr. Iudaman ng'ali ku kaadi aginywezezza bw'ati agamba sikutabbe dear sweetheart kwanziza mu Parliament. So kome ku Dr. Iudaman ng'ate ayoza ekipande. Bagambe kikuwe kikuyitani nze bagambe kinakuyitani yabange ninesubi kibombero kumbi. Kakati awo wa Dr. Iudaman nga tuvuddewo ate abawagizi baabo abaafunye kaadi nabo baafuuse bazibu. By the way, kweri emboozi y'aba diplomat n'abadongo ate abantu abasinga obukambwe be bawagizi b'abadongo. Omuwagizi w'omudongo mukambwe ebyewuunyisa. Era okukuwulira obuwulizi ng'oli mu kujerega walukagga wayinza okukuttamu omuntu. Kakati munnange ow'amawulire ng'agenda mu katale awo abuuze ku bantu azze ku mboozi za social media agenda abuuza wamma walukagga alina kyasobola okukola omukazi wa katale yabadde tamusse. Kamwa kati okibuuzaako ki? Gwe nga bikuwatira. Okyakaza ki? Ope ku mukyala ng'atabukidde ow'amawulire amugamba ng'okyagaza ki? Ate kakati ate ogamba otya walukagga yafunye kaadi ye ate omugamba gy'olina ky'omunoonyerezaako. Obadde omunoonyerezaako nga lwaki takola? Abadde akola nga tannafuna kaadi ate kafunye kaadi asobola obutakola. Kati olina ky'oyogera, olina ky'oyogerako. Oyogera ki? Walukagga mu katale kaffe tukenyera daire market yatukolera. Kakati obadde oteesa. Gwe teesa tuwulire. Kakati ate oyo omugamba kyabadde atukoledde kikweyogera byatukoledde mu katale daire market kyengera. Nze ndi kukwani kuwalukagga. Eva smart. Kati obadde oteesa. Nalongo mukambwe omulabe nalongo. Yes, naye we tuli omanyi emboozi eno nina ndowooza twagitaddeyo dde ey'akasuku. Tubadde twogera ku kye tuyinza okuyita olutalo wakati w'aba intellectuals ne bano be tuyinza oyita abadongo. Abantu bano aba bulijjo of osobola okujja ng'olina amagezi go naye kye basinga okwetaaga kisooka kubeera mu bo. Kubanga n'ebituufu ebigenda mu maaso mu Parliament ebisinga tebabimanyi. So they need to feel you nti wooli. Naye buli omubaka wa Parliament bodduka omulonzi wo n'atandika okuba nga atakula n'atandika okuba nga akumiisinga. Emikisa gy'okufuna ebizibu okufuna ebizibu mu constituency mingi. Omuntu the best person okuwolereza omukulembeze y'oyo amuwagira. Mwe nga mukyagenda mu maaso okubanga mugamba ne bannange mutuwa mutya omukulembeze bw'atyo ng'ate abantu gye bava bagamba bannaffe tuli basanyufu. Nze nali omu ku baali batakkiriza Charles Matovu muddiza kaadi. Ngenda okuwulira amaloboozi okuva mu constituency ng'abaayo bazibu bulala basanyufu bulala bagamba bannange ffe kye tumwagalako ssente ze ntono naye atubeeramu mu baki mu bantu. So ndowooza nti it is very important the elites ekyo kirowoozaako okwongera okubeera mu bantu you reason but still nga ne mu bantu okola ki? Obeeramu oba ontegeera bulungi ng'obeeramu. Naye still talking about intellectuals and abadongo. The intellectuals are not yet ready to settle. Now, bwe yabadde ku show your morning breeze
Honorable Ssemujju kakati bino bitandise kufuuka bya ffujjo. Ssemujju yaleese agatabo nga gangi bwe gati. N'agamba Simon Kagwanja bino ebitabo biraba bw'oba onaayisa budget weetaaga okuba ng'osobola okubisoma. Ebitabo bino omuntu atasobola kusoma tasobola bikola ki? Bitunulamu. Kakati nze sigenda kukola biri atasobola kukola bino byenkola. Era ye Ssemujju akyaluma ejjiiko ayongera okukasa okugamba kaabe Katonda kaabe Lubaale ye tagenda kukola bintu by'abataasoma bye mukola. Tagenda kukyusa muceere ku lumbe kubanga omulimu ogwamulonza gwa bubaka bwa Parliament. Omulimu gw'omubaka wa Parliament is to legislate. Kakati atandika ati okuva mu legislation ate n'atandika okudda mu kusiika omuceere aba musiru. Omumpe. These books that I have carried, each of these books is 4,000 pages. This is one set of books that we have to read when we are preparing a budget. There are 4 functions of a member of parliament. One of the functions is appropriation, scrutinizing the national budget, because Museveni and his government collect taxes from every Ugandan. Those Ugandans from whom taxes are collected have sent you to parliament to make sure that their money is deployed to their social needs. So the work of an MP is to go through this. And this is just one set. Yeah, but the Constitution stipulates that if one has an S6 or an equivalent, he's eligible to become an MP. For me, it doesn't even matter, even if it was in senior 6. You mean people have no capacity to choose their best, even if they are of the same level. You've worked in newsrooms, you've worked in other organizations. Even when you are at the same level, there are people who will be better than the others. And you don't need a microscope to scrutinize and identify them. Yeah, I have told you every financial year starting December to May, for 6 months, we're only doing one thing, budgeting. You've got to read this. These are 4,000 pages. This is one volume. This is volume 2, 4,000 pages. This is volume 3, 4,000 pages. Do you read and I do. You should go and ask people at home. It's like I am back in school. So why are you quick to judge? I spend 2 months reading and understanding. That's why when you are presenting a budget, and I am not in this parliament, that parliament will meet. Naye olutalo luno gye lunaggweera. We are here to watch. Naye nze kye njagala okubategeezaako abantu bo bakambwemuko. Era nze ndowooza abandizze ku byammwe ne mukola ebirala ekyo ne mukireka ne kiyita kyandisinze. Kale kaakati awo nga tuvuddewo abantu abammibwa kaadi, buli omu gwe bamma kaadi avaayo n'atugamba abantu bange bantuukiridde. Naye tubadde tetunnafuna ku mukisa kulaba ku muntu ng'atuukiridde ku bantu be. Kakati Simbwa yabadde omubaka ow'e Nakifuma. Nakifuma eyo bamujijjukira bulungi, musajja waffe Patrick Omujjuka gye yali yeesimbye Nuupu n'etamuwa kaadi n'ajjanga independent n'agwa. Era olwamala okugwa yadduka okusirika yamaliriza ali mu Amerika. Kakati Simbwa emabegako awo waafubutukayo omusajja awo amanyiddwa nga Kiwanuka Sulaiman. Sulaiman alina amaanyi ku gurawundi bannange. Sulaiman w'amaanyi. Era okukakkana ekibiina kya Nuupu engeri gye bagamba nti bagoba ground. Era bagenda okukebera ku ground nga Kiwanuka Sulaiman amaanyi agasinga Simbwa. Munnange nga bakwata kaadi nga bagiwa Simbwa. Simbwa n'awandiika petition okulaga obutali bumativu bwe n'abutwala ku ekitebe. Kakati bw'atwalayo petition n'agamba naye nga bwe nkutwalayo ne petition kampite ku batuuze twogerezeganye bambuulire. Bandyagadde bo bakirowoozaako ekintu ky'okutumma kaadi. Simbwa olukuŋŋaana lwadde lumwegezaamu mutta. Munnange Simbwa ng'atandika okwogera mpola mpola.
nga bagamba wamma mulabe mbadde mu constituency muno banna wamma mulabe wamma nga nkoze wamma nammwe mulabe wamma kisanja ekimu kizibu kikyenkoze wamma yabadde nga wamma mu lukuŋŋaana luli wamma mulabe kino nga basirise tewali anyega wamma nga basirise tewali anyega wamma babawe ku kyokulya byebyokulya babiridde wamma babawe ku kyokunywa byebyokunywa babikoze ki tayimu etuuka agamba wamma kakati nammwe njagala mbawo omukisa kuba mmwe bange muteese mumbuulire mukiraba mutya olukuŋŋaana lwali lusse Simbwa bannaye mukazi naayimya n'agamba Honorable nkwagala nnyo bwe yakaabye Honorable n'agamba kaakati oyo wange Honorable mbadde nsaba Honorable n'agamba kituufu ono wange bambi todda Simbwa n'agamba kino kitulimu kyokka bigenda mu maaso kuliko kamera Simbwa abalonzi baamugobye ne bamugamba agira atuuze ebbuto emyaka 5 si mingi era awe nasabidde bannange buli muntu abalonzi gwe basaba bakusabire mu kamera kubanga bba abasimbwa paka nakati abeevuma kyandibanga badde ayita abawagizi bati yayisemba Sulaimaani beyafunyeemu abadde bakaaba ebyeddala babadde batono ati kabadde tebalinamufuna akalulu kano abaana bavudde mu Simbwa ng'alaba tebaamulinze nakuvaawo kumugeya baamugambye Simbwa todda omwana yasituse n'agamba nze kigenda kunnuma nnyo Simbwa okujja nesigenda mu akalulu ndi wa Nuupu ekyo kyekyayongedde leero nagundi gye nkoze ku makya ku terefayina awo naye abantu bakyawa ekitiibwa kaadi ng'oli akuba essimu n'agamba Simonze gwe bawa kaadi gwe ngenda naye Sayima aba batalina kaadi tebatubuulira era bayire waliwo abantu abalina ekirowoozo nti kino oyinza okuba yaggwamu amaanyi kaadi tekyalina makulu we might be surprised mu kalulu kirowoozezza Honorable Taata omulungi tokomawo. Abawagizi okwatulira Fred Simbwa basinzidde mu lukiiko lwe yayise ku kitebe kya Nuupu e Nakifuma okubeebuuzaako kyabazzaako oluvannyuma lw'okummibwa kaadi neeweebwa munne Sulaimaani Kiwanuka. Kyokka omubaka Simbwa kimubuuseeko be yayise okwebuuzaako ate okumwatulira ne bamukakasa nti kyakulembeddeko kimala era ne bamusaba wagire eyaweereddwa kaadi kyokka basiimye byabakoledde mu kiseera kino. Honorable Simbwa ayagala okudda nga independent bamugambadde kubanga ye ng'omuntu atalina salawo naye nze kigenda kunnuma kimu nti mumanyi nti weniyopya emisana n'ekiro sijja kusobola kumunoonyeza kalulu ate ng'abadde mukwano gwange. Kiki ennyinza okugamba Honorable bulumi bwawulira mbumanyi n'alirowoozezza Honorable Taata omulungi tokomawo fuba okulabika nga tuwanguza Nakifuma ku maanyi ga NUP. Yensonga lwaki mbadde nkusaba era mu bulumi Abawagizi era basabye Simbwa aleme kulya bigambo bye kubanga bulijjo abadde abasuubiza nga bwajja okuwagira oyo anaaweebwa kaadi singa aba awanguddwa. Olw'obulungi bwa pate era kiwatugambanga olw'obulungi bwa pate mukama wange badde nsaba tojja tukusaba osigale ku ground omwaka ogujja nga tumaze tujja kukutembeeta. Wabula waliwo abanyoleddwa olw'omuntu waabwe obutafuna kaadi era basigadde batolotooma. Nze ndize kintu kimu olale bwe kyonaaba osazeewo kyetugenda okugenderako okwesimbawo nze ebyange ndivudde era banzikakanyiza kukakkanya naye nze lwesibona badde ndivuddeyo naye Honorable kyangamba kyensabula nakyo. Mu kwogera kwe omubaka Fred Simbwa asabye abantu be okubeera bakkakkamu balinde ebinaava mu kakiiko akaateekebwawo okutunula mu kwemulugunya kwabwe olwo asalewo ekyenkomeredde. bwe kiraamala okugguka ekyo then era tugenda kuddamu tubayite tubabuulire ekigenda okukola ekigenda okuddako osaba mubeere bagumu. Kyensaba abatiisatiisa abagobaganya bakansala abaweebwa fulaga ogwo omutima si gwa kibiina.
So awo nno wetugenda mu maaso okubeera nga wetukola ki wetuli mu mbeera efaanaganako bwetyo bintu bingi nnyo ebikyagenda ddala mu maaso okubeera nga ate bitambula tukwebaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Finally mu kalulu ako akaggwa Simbwa yawangula Nakifuma n'obululu bwali emitwalo 2 mu obululu 72. Naddirirwa owa NRM amanyiddwa nka Fero Sekitoleko yafuna obululu 1,2564. Musajja waffe Patrick Omujuka najja mu kyokusatu yafuna obululu 1,105 kakati kukali akokubiri kobompa Kiwanuka Sulaiman yajjanga independent mu kalulu ako yakwata ekifo kyali kyakuna era yafuna obululu bwali 667. Kati Kiwanuka Sulaiman mu bwagazi yayambuse n'ava wano n'agenda paka wano okukakana ng'omusajja amusuuzizza kaadi. Now it gets back nti olumu mbaka omuntu bakukuba ne bakuma kaadi n'okwata sente nnyingi n'oziteeka mu kalulu nga independent. Naye ate olumu maybe bakukuba akalulu n'osigala mu constituency oyinza okumaliriza nga okoze nga Kiwanuka. And by the way kino nkyogerera wano Simbwa singa asigala mu constituency kijja kuwa obuzibu Kiwanuka ono wangula gundi ekisanja ekyokubiri ekya Nuupu. Kubanga nalina gwenjogera naye nampa weaknesses ze. Kijja bba kizibu. So it is up to our man naye nga abawagizi bo bamugambye Simbwa